America erudde ddaaki ne yatula nti mazima omusajja waayo eyayogeddwako nti yabuze wakati mu kunoonya abo ababadde bafiiridde mu kyondo kya Buwarabu noono uno bamuzudde myaka 28 wende ateekeddwa okuba yafudde. Sergeant Angel S. Rampasad naye yafudde, teekeddwa okuba yafudde kubanga nakubuulidde nti waakiri balabyeko mu ggwanga alyadde lya Yordani eyo ne balaba emirambo 2 kyokka ng'owokusatu tebamulaba. Abalala bane babuuse n'obubalangulo bagenda okubala abalamu babalebalemu nga balaba wano Lieutenant Taylor James Fehan myaka 25 nga yagudde wali. Private Isabella Gonzalez myaka 19 okuva Texas nga yagudde wali. Emirambo gyo ne bagiraba naye ogwa Sergeant Angel Rampsad ngati bagulaba myaka 28 bamunoya ngati kakati baganye nti nedda Pentagon ngati yeye Sergeant Angel S. Rampsad naye kakati kino kiviiriddeko era obuzibu n'obusungu okweyongera. Tugenda biraba tugenda okubiraba wano ensonga bwe zinaabanga obudde buli wamu naffe naye leka tusookere mu lutalo olumaze emyaka ebyeya n'ebisibo kakati emyaka 5 ng'olutalo lugenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine awo naye dote lunnaggwa obuzibu we bujjidde yenkyusakyusa y'abo abalulwana. Musajja mukulu Zelensky Vladimir Zelensky ye president w'eggwanga lino ntera nnyo okuga nti omusajja ono annuma yayingira olutalo nga muvubuka nvumulo bwati myaka mitonotono naye sebo olutalo lumukandudde olutalo lumukandudde myaka 5 yajja musajja mwogezi lusiriza ntamu naye kati sebo n'ebigambo babimukubira nti tobyogera America ngolo kakati yafunye wano obuzibu oluvannyuma lw'okukyusa abaduumizi ne minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda wabaluseewo obutakkaanya ku nkyusakyusa y'amagye y'abaduumizi b'amagye akyasembyeyo okuva mu kifo mwabadde musajja mukulu Oleksandr Syrskyi ono wa myaka 6 ono yabadde aduumira amagye Syrskyi ono kakati webukeeredde olwaleero nga bamugjeewo. Mu kumugjawo ekitongole ky'ebyokwerinda kyekigudde mu nsasagge oluvannyuma lw'abakulu kati nga noono akyasembyeyo omuduumizi ono w'amagye ate bwe yaddiriddwa minisita ow'ensonga ez'ebyokwerinda ono bamukutte ku nkoona naye nga waliyo eyasoose okukwata ku nkoona ye musajja mukulu Mikhailo Fedorov ono myaka 35 ono agobeddwa asembyeyo Oleksandr Syrskyi wa myaka 6 kakati bagamba nti ekiviiriddeko okukola kino bwe butakkaanya obubaddewo wakati w'ekitongole eky'amagye nga kiduumirwa Oleksandr Syrskyi ow'emyaka 6 ate n'ekitongole oba giyite ministry y'ensonga z'ebyokwerinda eyabadde eduumirwa Mikhailo Fedorov ow'emyaka 35. Katusooke tulabe omulungi ampuliriza olaba akakuubagano we kavudde munnange mu kusooka onojjukira Mikhailo Fedorov ow'emyaka 35 olutalo luno lwagenda okutandika nga alina emyaka 3 kyokka yalondebwa mu January wa mwaka guno okubeera minisita w'ensonga z'ebyokwerinda mulenzi muto mbula kalevu myaka 35 munnange bw'alondebwa era waaliwo obuzibu mu byokwerinda ebintu nga tebitambula bulungi n'akamu n'akatono
era ojjukira waaliwo okutagalaawo ne bagoba abaali abaduumizi ne bagoba abali mu kitongole ky'ebyokwerinda. Zelensky yabagoba. Kaakati ono musaayi muto bwe yajja mu kitongole kino minisitule y'ebyokwerinda ayina engeri gye yakyusizzaamu enteekateeka n'entambuza y'emirimu mu ggwanga erya Ukraine naddala ekitongole eky'amagye. Si kye kyokka, yakutte ne ku bakulu ababadde bagambibwa oba ku nsonga z'enguzi. Omanyi amagye kyenkana mu nsi yonna yebimu ku bitongole ebisinga okubeeramu obuli bw'enguzi. Waliwo amawanga ge boogera nako ne baga nti oluusi bwe balaba ng'enteekateeka etambula bulungi, mirimu gitambula, batondawo n'embeera nti waliwo abaduuyi be tulabye singa tetufuna ssente bweziti bajja nakusembera wano, kakati ezo muzituwe tulabe. Mbu n'olumu bannamagye abo naddala ebitongole ebyo biteeseganya, tugeze ab'oludda oluvuganya kakati mujja kwira wano era wabeewo ensimbi ezifuluma kwegaba ebitongole by'okwerinda okufaanana n'ekyeggwanga erya Ukraine bibeeramu obuli bw'enguzi. So ng'era onojjukira mu ggwanga lya Ukraine eno kaabula katono nnyo America n'okutuusa kati ebimu ku bigambibwa okuba nti obuyambi bwajjanga bwa masumi kyava ku byokwerinda okulabikiramu obuli bw'enguzi, ng'abasirikale aboogerwako abali mu lutalo tebenkanankana n'abo abaliyo. Ebyokulwanyisa bye batwala mu ng'oluusi biyitamu na buyisi ne bikkirira mpaka mu kyondo kya Buwarabu ne mu Afirika okutwaliza awamu. Bannange mutuwe kino nga kiyitawo buyisi. Kaakati Mikhailo Fedorov we yajja ku myaka gye 35 n'abaako enteekateeka ze yakoze ezaakomezzaawo waakiri obuntu bulamu mu magye n'ekitongole kino okutwaliza awamu. Ate nga muvubuka wa mulembe mutebi ono kinajjukirwa olutalo luno nga kyejje lutandike yateekawo gye bayita IT Army of Ukraine ng'eno ya bwannakyewa. Ono abadde digito oba muvubuka wa mulembe guno. Kati IT department eno ba IT Army ekoze kinene nnyo mu kutaataaganya enteekateeka z'omulabe Russia, era ze bayita cyber attacks against eggwanga erya Russia zikoleddwa, naye ng'omulenzi ono Mikhailo Fedorov yakuliddemu enteekateeka ezo. Kakati ate bwe gwatuuse ku kukola n'okukozesa drones mu ggwanga lino erya Ukraine, ennaku zino ke kamwenyumwenyu koolabawo nti mu ggwanga erya Ukraine balwanye bwezizingirire okukuba n'okuyisa we baali basuubirwa okuyita nga beesogga munda mu ggwanga erya Russia, era nti okukola drone n'okuzikozesa kyamwero olwaleero munda mu ggwanga lino, kubanga omulenzi ono ne banne bino baabisoma ne babikusula era babikuba budinda. Ennaku zino Russia bwe bagikuba baleka efumbya miyagi, beegirisa ng'ekigotta entula kubanga kye bakola bakimanyi. Kati oyo yabadde mabega w'ekitongole oba minisitule y'ensonga z'ebyokwerinda. Kati ate musajja mukulu Oleksandra Siyasiki ku myaka 60 ne bw'olaba nga bano beekalakaasizza wabaddewo ennaku 6 ez'okwekalakaasa munda mu ggwanga erya Ukraine. Ekibaaviiriddeko okwekalakaasa
olw'ebirungi ebyo byenjogedde ku mwana mulenzi ono Mikhailo Fedorov bannansi nabo babadde babiraba kakati bagenze okulaba ng'omukulembeze Zelensky akutte ku peesa lino ndi bannange omusajja ono ddala mulamu ayagala kutukubya oba okwekalakaasa kafungula nkete ne kubalukawo mu bibuga ebyenjawulo munda mu ggwanga erya Ukraine ng'ekibakaayanya kwe kugobaganya kwa musajja mukulu mwana mulenzi ono myaka 35 Fedorov baga nti ojjawo waaki abadde atuleetedde akamwenyu ku matama abasajja nga baatujojobya kakati ate gwe y'omu ojjawo munnange okwekalakasa ne kumala kubaawo pulezidenti agenze okulaba nga tebiibeereke kwe kujja n'agoba era Alexandra Siarski ne wategeerekeko amawulire gategeerekesa okuva mu ggwanga erya Ukraine emikutu egy'enjawulo nga gitegeeza nti ababiri bano Siarski ne Fedorov balemye okukwatagana kakati nga mu buli ngeri yonna kijja kutaataaganya ebyokwerinda munda mu ggwanga lino abamanyi omusajja ono ow'emyaka 6 Alexandra abadde aduumira eggye amagye g'eggwanga lya Ukraine baga nti musajja mukadde naye maama enkulu tenywa kale olw'obukulu tugere nga tuva mu buli kifo olw'okuba bano tebamanyi nti olweyo olukadde lumanya obusonda bwonna naye ebyo tebayagadde kumanya nagati ekisooka ono sina wa mulembe mutebi atumalira biseera wadda modo zamaani myaka 6 yasomesebwa Abasoviyeti era ye Russia kakati enkola ye nga yakasoobo asooka kwebaka n'aloota bamugamba nti kakati tugende ku lutalo luli digito nga nti sululu moja panda hiyo apiga afande nga ebyo byalimu entalo kali nga bimanyi naye nga tebikyasobokera ennaku zino byambagirawo tebikyasobokera ddala n'akamu n'akatono kakati oyo yabadde omuduumizi era nga bagamba nti mu butuufu mu bibakubya abadde omu ku bo newankubadde nga musajja mukulu Zelensky kakano omukulu w'eggwanga erya Ukraine mu kwogera kwage nti bano bonna enteekateeka y'okubakyusakyusa kya buntu baliwo nga nti ttiimu empanguzi tewangulwa tekyusibwa nti enkyukakyuka ya buntu n'olw'ensonga abakulu bano bombi bakoze bulungi ono Samula amwogeddeko byonna byamwogeddeko okuva olutalo lutandise lwamusanga alina emyaka 3 kakati huyo wa 35 leka tumukyuseemu tulyoke tulaba ate ebigambo bwe binaabeera kyokka n'oli Alexandra w'emyaka 6 era naye tetugenda kutta mutte kubanga mukadde enkwata ye ey'ebintu nga yakikadde tetujja kumutta bonna tugenda kubawa ebifo ebinaasinga kyenkana n'ebyo mwe babadde era agambye nti ono Fedorov ye bamuwadde ogufu yagudde dda mu bintu ng'ekifo kyagenzemu tebakyatudde okusinziira ku pulezidenti wabula kyamaanyi nti n'okusinga kino kyabaddemu ekya Minister of Defense munnange kakati kubadde nga kubalansinga oli yavuddewo n'ono avuddewo basikisaani yenno Fedorov ono wa 35 asikiziddwa Yevheny Kamara ono yaliko saabakesi mu kitongole kya Ukraine Security Service bo bakiyita SBU ono yasikidde minister w'ensonga z'ebyokwerinda kyokka ate ye omuduumizi yasikiddwa Mikhailo Darapati wa myaka 43 nga n'ekigendererwa ky'okuba nti baleese wa myaka 43 ekigendererwa ky'emyaka nakyo kikulu kyokka ono Mikhailo Darapati era bwe babadde bazigatta ne Fedorov w'emyaka 35 kakati ebintu newankubadde nga bibaddemu obukuubagano naye waakiri
bachi balance nzo okusinzira ku president nga bwayogedde nakati bano bajja kukola bano benzizizaawo oli wa myaka 43 dirapati kakati atono Ivehini Kamara yaliko mbega ekifo kinakisobolera ddala munange tulindira tulabe obanga ddala bannansi mu ggwanga erya Ukraine banaaba basanyufu kubanga ekituufu newankwadde nga Russia ebakuba ekyo wandikisuubidde nti ebasinga amaanyi naye nabo mu bunafu bwabwe balina kye bakoze ennaku zino eziddiriganye era Russia efeesa bagikuba ne balalira ne mu bbanga kyokka naye obwerumbe ebakuba nebakubira ddala naye bagumu essuubi lisigalamu ndi lunaaba olwo gwate Russia yajja egambye nti ennaku kikwekweto kya nnaku 4-5 kakati giyina emyaka 5 gwe wamma abasajja bano balina kye bakoze kyokka sajja bbi teribulwako kalungi kaalyo ono w'emyaka 6 omuduumizi eyagobeddwa kuyita okukunkumulwa omukono mu kibya kigambibwa nti obukugu bwe bwakuuma ekibuga Kiev kyekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Ukraine mu ntandikwa ng'olutalo luno lutandika lugenda okusookereza Russia we yasookera ddala okuteeka eriiso ejjogi kyekibuga ky'eggwanga lino yalowooza nti ejja kukiwamba mu ddakiika ezitawera nnyingi yalowooza nti mu nnaku zinaabanga ezo zenjogedde 1-2-3 Kiev anaaba mu 5 ez'eggwanga erya Russia naye munnange yakoma ku nkobotokedde busa obusajja bweyakyetoolola ne bukuba emmundu n'emukerere n'amwenya naye mbu ebyo byonna byali mabega wa nnamukadde ono kakati Sirishiki naye kakati era ojja kujjukira nti mbutuufu emyaka gyo bwe giba gizze togiwakanye ku biseera ekyo yayina emyaka 55 wabanga kakano ayina 6 kati era abamanyi baga nti era yali mulungi naye emyaka gino abakadde tulabye emyaka gino era gye gikikuttemu kale nno munnange bano bwe bati bwe bagenze katulindirire ekinaabaawo ate twongere okukyota obuliro n'okugoberera nga bwe bitambula eyo ggwanga lya Ukraine Russia lwe lutalo olugenda mu maaso n'ebigenderamu mu lutalo luno kakati era yakubuulira nti newe bukeeredde enkya ya leero era eggwanga erya Amerika olunaku olw'e11 olw'omuddiriŋŋanwa balumbye munda mu ggwanga erya Ukraine mu ggwanga erya Iran era babakubye mu butuufu kyoyinza okuleka nga basigadde bafiisa ku mulundi guno okusinziira ku Central Command egamba nti ddala ekyali ku kiragiro kya musajja mukulu Donald Trump era ng'ekigendererwa kyakulemaza n'okugongobaza eggwanga lino erya Iran n'abali kulembera nti kyekibakubisa ebikompola bano basanyalale baleme kuddamu kufuna kambayaaya kasenguza ennyonyi ekiro kati kino bakyagadde bakikube ku mulundi guno bakubye nnyo ewali ebitebe by'amagye ewaterekwa ennyonyi ebikompola mizairo n'ebiringa nga bwe bityo ebyo bye bigendereddwa mu lukuba luno olwaleero kyokka musajja mukulu Donald Trump era awuliddwa ng'aweera nkolokooto wadde nga n'abeirani baweera nkolokooto kati gwe suubira nti bano era bajja kuddamu eyo boyagala oba toyagala bajja kuddamu naye Donald Trump abagambye nti ekituufu ekintu tukikutte mu ngalo zaffe zonna tukikutteko bano batiisatiisa tujja kubasaanyaawo musajja awuliddwa n'olulumbagana luno olw'e11 nga lwogeddwa kyokka nabo bayogedde nti bamaze emyaka gye bamaze emiyitirivu nga beesunga olutalo luno kakati mu kulwesunga tolowooza nti ogenda kubanyeenya nga amenya mu jjenje ekkalu byebyo bisuze mu ggwanga lya Irani lutalo wakati wa Amerika n'eggwanga erya Irani